Chanaku nnyo. Hey, obulumi nga bungi muna Uganda bwayitamu. Tugume ekiri mu Uganda kikaabya. Muna Uganda munanga mpuliriza ekiri mu Uganda kikaabya amaziga. Ekiri ebizira ku basibe be basibira obwereere kyenkana kikaabya amaziga. Mirange giriwo bana basajja bachunya twagala batuleke twagala bagende kati kulani kusala banange batuli bubi teyali nabi nakatono kolina balirede kubakomya n'obulamu bolina tebekuyera balumu omanyi nze manyi obulumi bwempitamu okuva we bamenya omugongo naye bo nze kale bantwala ne banzijanjaba wadde era okyalina obulumi obwo naye ate oba nze gwe batwala ne banzijanjaba ne ku luno ntambulira ku ddagala nasanze twalabye abantu amaziga bannange twagakaabye ennaku etuluma. Mwafunyemu akadde n'abasibe bano babanyumiza. Twatudde nabo okumala essaawa 5. Omanyi engeri gye ndi shadow minister. Ate era nga natambudde ne leader of opposition nga twabadde babaka ba parliament. Baatulese ne twogera n'abasibe bano for 5 hours one by one nga tubuulira bye baamukola. Naye ekiri common nti bonna buli omu baamuteekamu omutayimba ogw'emabega. Ne bamukoona eggumba lino ery'omugongo okukwogeza ebitaliyo kubanga omuntu ajja n'agamba nti ono omumanyi mwayeekera naye. Waliwo omu yagambye nti bankuba ne baŋŋamba nti ojja kulondako okukuta okusiba obulamu bwo bwonna okutuusa okufa oba okusiba emyaka 5. Naye olina okwogera nti zaake n'ekyagulanyi be bakuwa emmundu. Naye ng'omwana yagambye nti baamukwata ne bamutwala e Namayumba mu kasooli. Nti basooka mujjirayo bifaananyi by'abantu be bakubye ono nga bamukubye ne bamugjamu eriiso ono bamukubye ne bamutemako omukono ne basooka ne bamulaga. Bamugamba nti abo balaba n'agamba engeri gye babakubye sibategeera. Ne bajjayo ebifaananyi byabwe bwe baafaanananga nga tebannabakuba. Ne bamugamba kati bano bamanyi. N'agamba mbamanyi. Ate bwe tubakulaga wano nti awumba sibategeera ne bagamba naawe tugenda kukuba omuntu akumanya akutunuleko nga nawe bw'otunula ku bano nga tobategeera. Nti nga bamu tebalina maaso abalala ki ne bamutwala ne bamuvuga ne bamutwala wali nga tebannamukubakaawo ne bamutwala mu musiri gwa kasooli ne bamugamba simaawo n'asimawo ejjayo kitereke ne bamugamba kisumulule nga bamulikodinga wali ne kisumulula ne bajjamu emmundu bamugamba ne bagimukwasa ne batandika omukuba ebifaananyi ne bajjamu amasasi ne bagamuteeka wano ku mubiri nga ka video kamukwata okuva nga asima. Kati ne bamugamba nti ekigendererwa nti alinga ojja kukkiriza nti emmundu yiyo gwe wagikweka wano era yabatutte weeri era ojja kukkiriza nti gwotuleeseewo byonna tubimanyi nti bya bulimba naye ogenda kubikkiriza era ogenda kukkiriza nti zaake ye yakulikuluutinga n'akutwala ewa Kyagulanyi ne bakuwa emmundu eyo. Bw'otakkiriza tugenda kukutta tugenda kukuba tukufaananye bano.
okuvaawo ne bamutandika ne bamutandika ne bamukuba ne bamufumita ogwo omutayimbwa emabega bakumufumita emabega ne batandika omukona eggumba lino egumba eryo liruma nkugambye nze gwe liruma nkugambye omuvubuka n'agamba nti yatuuka ekiseera nga takyategeera naye yagambye nti yagamba kanfe naye sigenda kugamba nti Kyagulanyi yampa emmundu era oli omwana muzira naye yagambye nti waliwo kubiri ebyabanna abalala nti kkiriza nti bano wabalabako yatuuka ekiseera n'agamba ye abomba manyi n'abakkiriza nti abomba manyi naye nga tabamanyi mazima mwami Museveni wajja waneeno nze nafirwa banyinaze musanvu mu lutalo n'amaka ga kitange ne bagakoona ne bagamalawo nze omwana wa nze kitange abantu bamuyitanga ambasada kuba yali musajja nga yafuna ku sente yali akoze emirimu gye egy'obubazi ne Mukama n'amuyamba n'agaggawala naye obulamu obwo twabufiirwa nga Museveni ali mu lutalo ne tutuuka okufuuka abatunda endagala wano emukono ne tukulanga abaana abanaku nga kigambibwa nti mwami Museveni olwanyisa abantu ababi abali bonoonye eggwanga lyaffe abali batulugunya abantu oli abuza kasanirizo storage oyo yazireti azireti tugende maaso n'okusomesa kakati mwami Museveni tetwalirabye ennaku eno ku mulembe gwo kituufu mwamusaayo okulonda in fact okulonda kwa 2021 abantu bali bagamba n'ogamba tukuleka olwa covid mwami Museveni n'agamba kuteekwa okubaayo lwa mpaka yalina n'omukisa okulonda okwo kubuuka kati nosaayo okulonda ate n'okwata abaana b'abendi abato bwe bati just because gwe Mukama akuvaamu buvi ne bakwata gwe kubanga bano abamu Lugendo Stewart yakkiriza nti yali coordinator waki WNUP era yagenda mu kukuuma akalulu y'omu ku baana abava kuno bannakyewa abagenda mu Northern Uganda okukima empapula zaffe era agamba nti bamutuma empapula 8 naye yasobola kukomyawo 5 kubanga eri baali bamuyigga buyizo zimukola ki ozimujjako naye bamukwata ne bakwatirako nnyina ne bakwatirako mu sister we ne babatulugunya ne baba raping emiryango ne manju kama Katonda buli kimu abaana bano bakibakoze naye nga gamba nti ebyo byonna nga babasibye babambaza agantu gano nga ge bayambaza omuntu gwe basalidde ogw'okufa ng'abakukuba tobalaba Uganda lwakyayisibwa mu mbeera eyo abamu ku bantu bennalabyeyo omanyi opapula buno nabuwandiise naye abakulu babadde n'obumu babunzigyeko naye at least nalabye Lugendo Stewart ono yali musuubuzi wa mbaawo bamukwatira Kiboga Seguya Tone Wennamayumba Kanziro Matovu Sylvester Wamala Robert Matovu Sylvester Wamala Robert ne Lugendo Stewart abo ba Luganda omu bamukwatira Kiboga gye yali asuubula embaawo bana babiri baganda be ne babakwatira ne Wakiso ewaabwe Kanziro kuliko Mitifa izo kuliko Genos Joram oyo bamukwata 222 kuliko Masembe John ono bamukwatira Kasanda naye yali wa Freedom Border era ono gwe batuma ekiraka okunona ki yagenda ekiraka eyo North Uganda okuleta empapula zaki za president olwo ne bamuyingiza ne batandika okumuyigga yaleeta empapula 50 ku 8 bamutuma polling station 8 n'asobola okukomyawo empapula za polling station ya 50 ono ye bamukwatira Mitiyana
yali emitiyana yali akozeeyo ekifo kye ekitunda ebyokuzimbisa. Semwogerere ono bamukwata ne bakazinizi abaana ba taata wa omuto bana. Naye bo kirowoozebwa nti baafa kuba tebaddangamu kubalabako. Tebamanyi ne family tamanyi gye bali. Naye okumanya bamukuba yerabira n'amannya g'Abaganda bagamu akyajjukirako omu Magoba Moses. Bulatamujjukira. Bamusangula obwongo. Ebintu bingi takyabijjukira. Era bamukwata ne ssengawe Najuma Margaret. Kuliko Mulindwa Julius. Ono bambi musajja watu mukubi wa bloka ebukomero gye bamujja. Kuliko Boogere Alex. Ono bamukwata nga 29 ogw'Ekkumi 2021 wewa Kiso. Era bamukwatira wamu abamukwata yawuliranga beeyita amannya nga bamutambuza mu mmotoka wano na wali beeyita nga amannya nti Yisaabirye ne Harriet. Kwaliko omukazi nga yeeyita Harriet n'omusajja gwe bayita Yisaabirye. Be bamukwatira wa Kiso. Ono yagamba gwe batwala mu bisooli ne bamugamba simaawe mundu yo. Asima mwana bamukwata ku kamera. Oyo. Era ono ye yasoose okwevaamu otubuulira engeri gye bamufumita omutayimbwa emabega. Ono omwana jatugambye nti bamugjamu empale ne bamutuuza ne bakwata ennyondo ne batandika nga eno wansi bataddeyo ekyuma ne badira balls ze ne bazissa wano we bati natandika okukoonako we bati ennyondo nga bakuba ennyondo bakuba eno ngeri wansi eriyo ekyuma. Kokuba abana abamu bagambye tebakyawulira nti basajja ku bintu bye babakola tebakyawulira bwami bwabwe. Ekitundu ky'obulamu kyafa. Olidde bano kuliko omulala bamuyita Sekayombya John. Nono naye bamujja wa Kiso. Abantu bano nga bali mu bitundu bya njawulo. Jo twalabye babadde 20. Naye nga abalala bayitirivu. Kyokka beebaziza nnyo kubanga bano babadde babeera mu kkomera nga ffe tetumanyi nti gye bali okutuusa luli bwe nakyalayo. Olwo bagambye lwe lunaku lwe baawulira nga bazuukidde. Kakati ku luno bwe twazzeeyo ku luli nalaba kuba omanyi luzira munene nnyo ogendayo naye era tosobola balaba. N'abamu bategeera nti mbaddeyo ng'ate mmaze kufuluma. Naye kati bannaabwe abanda kuba nabalekerawo akasente akawamu. Kati mu kugabana akasente ako bonna ne beekuŋŋaanya ne batandika. Kati ku luno bwe twagenze nga gurupu beemanyiganye gundi tumujja wano gundi tumujja wano gundi tumujja wano. Naye basebo ne bannyabo abantu bano bali eyo tebakyabatwala mu kooti kuba tewali kooti gye babatwalamu. Kooti masho tekyakola misango egyo. Waliwo ono yali akola wali ku Gazaland nga walina edduuka lye. Olidde yali akola we Kampala ku Gazaland ku kizimbe kye bayita Gazaland nga walina ki nga walina edduuka lye. Awo we bamujja ne bamukuba emiggo. Yagamba nti bamukubanga bamugamba ekintu kimu nti alina okwogera basuubuzi ki abawa 0% nti abamanyi. Bamugamba tufunye amawulire g'okuŋŋaanya ssente mu basuubuzi tuwa olukalala lw'abasuubuzi abawa 0%. 0% ezijjawa. 0% ezijjawa. Batuuka yagambye nti batuuka olunaku lumu ne bamukudaalira ne bamugamba nti nno abakulu basazeewo okukusonyiwa jangu. Ne bamugamba abakulu basazeewo okukuyamba kati ku bibonerezo bino londako kimu. Nti olwo bamuyambye okukutta. Waliwo ebibonerezo bye balina okumuyambirako. Okukutta okukusiba paka lwoli
obulamu bwo bwonna oba okusiba emyaka 5 nondako kibonerezo kati kye tugenda okukuwa kwe kumusonyiwa okwo n'agamba nti kwolwo baamukuba ne bamukuba ne bamuga ojja kulondako bo bagamba nti bali abasajja balekerawo n'okubakuba bino ebyokukuba obukubi naye balina ebintu bye babakola ebyettima bagambye nti waliwo kye bayita okuteeka ku musaalaba bakwata ne bakusibira n'empingu n'eno bwe bati kumulabba ne kumulabba ne bakulekawo okumala essaawa 5 ng'oli awo olusi bakusiba ku muti guno ne ku muti guno n'olengejja okumala essaawa ne bakuteekawo olunaku lulamba ng'olengejja buli ddusu lyonna buli ziga lyonna nnyoko lye bakutondera mu mubiri ne litonnya naye mbuuza abantu bano abatulugunya abantu baffe bwe bati mu nnaku endala bakola mulimu ki bwe babanga kwolwo olunaku tali mu kutulugunya akola mulimu ki era abantu kikaaki era gavumenti egenda kukumi omanyi abantu abo bwe batyo bw'omala bakozesa ebintu ebyo bafuuka bakabenje nnyo kubanga nabo bayonooneka obwongo katonda takolanga mwana wa muntu kubeera na ttima lyenkana bwe lityo bo tebalina famire abantu ne mubakomerera ku musaalaba twasanze abantu be baako omanyi kye bayita okukomerera omuntu ku musaalaba omuntu n'akulaga n'okulaga nti wano we bakuba omusumaali na wano nga Yesu Kiuma ng'okikola muna Uganda muno natuuse wali ne ntunuulira bannange twagenze nga tuweraba MP nga 20 ne nkyuka ne mbatunuulira kuba at least nze zaake twabadde abo 2 nze ne zaake nga bingi ku bino naffe baabituyisaamu ebimu ne ntunuulira ba MP bannange abalala ne mbagamba bannange muwulidde bw'obanga tonnalya mu lukwe mu struggle ojjukiranga abantu bano kuba omuntu ali mu kkomera kubanga yagaana okugamba nti Kyagulanyi yampe mundu bamugamba gwe wandiika wano Kyagulanyi yampe mundu tukusonyiwe tugenda tukuwe n'ebirungi byonna by'oyagala n'agamba omusajja gwe si meeting anganako Kyanaku kino kiri atabaala honorable ono angambye nti wabaawo omusiru ava ku message nadda akasanirizo kano is a message zama akasanirizo kafu nabagambye nti akasanirizo kano bakaita Afrocomb abaana b'abaddugavu mu America we baali balwanirira eddembe lyabwe bakamba batandikanga okutambula nga bakatadde mu nviiri ng'akabonero akalaga nti bawakanya okumalako abaddugavu eddembe lyabwe mu America naye bwe baamala ofuna eddembe lyabwe weewaawo wakyaliwo okusosolwa bwe baamala ofuna eddembe lyabwe ng'obuddu buweddewo akasanirizo kano kakyuka ne kafuuka nti omuntu bw'omulaba akambadde kitegeeza nti alina abantu abajje ku bannaabwe eddembe bawakanya kokokka ne bwemba sinayogera kigambo se message nti nina obutali bwenkanya bwenwanyisa bakayita Afrocomb genda mu Google kanoonyerezeeko ndowooza omanya abantu bafu kye bayita okuyisaamu eggaali oba kye bayita non-violent protest non-violent protest erimu n'ebyo nti basabo ne banyabo nga twakedde ku makya ffenna ne tuteekwa obusanirizo obwo mu mutwe aba gavumenti emitima gibajeekeera ne bw'oba gwe tonnamunyega akitegeera kikolwa kyakwekalakaasa kubanga ng'omukazi nalibadde ntambula lwaki nga nina akasanirizo mu mutwe kikola kyakwekalakaasa negamba nti olwaleero ndi mu kwekalakaasa olw'Abannayuganda olw'abaana baffe
abali mu makomera abavundira eyo koti masho yavaawo ne babata naye babatadde mu komera mwami Mau aliena agamba nti ayiya tteeka lya kuzaawo koti masho agamba ffe tubasibye tukyabuliriza luli yajja mu parliament Mau n'agamba nti bw'owulira bano bannamboze boogera bw'owulira ono Ssennyonyi ayogera nti mu kkomera eriyo abantu bakulowoozesa nti bannayuganda bonna bali mu kkomera teriyo nsi etalina basibe nga Mau yakinaguka bw'atyo tewaliwo tteeka nalimu abantu bano mwe bakyasibiddwa naye ate ne mu kubeera mu kkomera baabatulugunya era bo bagambye bo bagenda mu kkomera nga tebayise mu kkooti waliwo omusajja omu ku bano bamukuba abeerawo akulukuta amasira mu kiwanga awunya avunda omukulembeze w'abasawo b'amakomera Dr. Kakolaki yamuwandiikira ebbaluwa n'amugamba nti aveewo obujjanjabi wasobola obufuna Nairobi era kimwetaagisa obukadde 39 naye ali mu kkomera avunda tebasobola mutwala ku mujjanjaba ali mu kkomera avunda twamulabye ng'atuddawo mu bulumi omanya amasira we gatandikira ova mu matu kitegeeza nti eri ekiwanga kikola ki omusima abeera ne rights Aflokombo ogirabye bagamba batya particularly the black fist design is a significant symbol of black culture and resistance in the United States. Eyo Aflokombo naddala bw'ebeera ng'eri mu langi ya black neneeno ekola ng'eriko n'akabonero k'ekikonde kanno okalaba genda mu maaso. A significant symbol of black culture and resistance in the United States, often associated with the 1970s counterculture and civil rights movement. Exactly. Nti naye olw'okuba eyo campaign ya okulwanirira eddembe lyo balituukako yo simba eno yasigalawo ng'akabonero k'okulwanirira emiki emirembe. So njagadde wano nkibayigirize nakambalako bwe bakwata omuwala oyo nakambalako Katonda yatuyamba omuwala waffe oyo bamuta naye naye ali ku treatment kubanga bamutulugunya ebyagenda ewala olidde kakati mbagambye nti olwaleero nkataddemu olw'okuvumirira ekyo ekyakolebwa kubasibe abali eyo mu 10 n'ebikumi abali mu makomera ag'enjawulo abamu baabatta n'obatta abamu baabatta n'okubakola ki amannya g'abamu gego gembasomeddeko bali mu kkomera luzira teriyo amanyi kyakubakolera kooti yabatadda naye gavumenti nebalemera ngera kati akulembedde mu kuwolereza obujeemu okujemera kooti okwo Mwami Museveni kwakola ye Mau teyali badde gwe Mau ku bigambo bye wayogeranga ku gavumenti ya Museveni okubanga kati gwe midwife ali mu kuzaalisa etteeka eryafa omanyi omuntu omubi n'afa ne wabaawo omulala n'afuna olubuto n'agamba nze nja kuzaala omwana nziremu mukuze ng'oli era addemu akola empisa embi yennyini we yali